2020 King of Analysis CEO RP Promotion Rupi okuva ku Chelsea Star TV ne Metro FM tubawo nakulosana nga tubale nyimbe sinzo kubeza akabi ezocha mu week so nakulale exclusively ku channel ya Feno atu streaming live tulete ebintu byakabi ebyenjawulo so with me next one kwanjule ntaka kala kwa kubyeke nkubye twakubye oba sound twayise wa mbotiki wayise nizo kubanga naise mbotiki nenga negatako kubanga nyaniza the beautiful and chocolate nacho Hope Shifa kwa host fashions nengo nakubale tusinzite wano makindi we tulinga tuline omukyalo ono muze mumbuza mabega kaba mwa inboxing ku channel nga mulowoozo kuba nti yenze nesiye finally amulesa agenda kuba tunyonyola wajja asangibwa agwayagala okuba nti akwewunyisiza abaye wonso omwagalo awo nengeri gyagala okuba nti omufuna ugenda kufuna details ne however mubeere serious mu business so mumbere no Hope Shifa zawoguze kubajiko n'abaje kumiddeko banange mwenna abajiriko n'abaje kumiddeko mwebale kubaako tubagala nnyo mwebale tuwabudde mutekamu data mutekamu time we appreciate ate tebakoma kulaba ate ne basubscribinga kituufu so Hope Shifa njagala tutandike briefly abantu bayisaamu kuba banje badde bakumbuza Hope Shifa yani basically atandika ati olugendo lw'obulamu kati ni briefly Hope Shifa atandika olugendo lwe mpola we batyo soma bitabo ayitako wakati ni Ugandan radio online yali online bwentyo Star TV kwendi kati HK movie industry mu bina Uganda bwe batyo nebera mu fashion nabyo bibabuli kimu kibaddewo kyenkoze kibadde ne story yakyo behind it inspiration evaawo kutandika okuyingira art ono art okuyingira kuba nti entertainment business oyingira inspiration ekijigijigibwa ekibikivaawo kuba nti oyingira nalindi agakozi nabikola from school okay eva nganza omuzannyo gwenzanye era guwangula okay era nga buli ssomero masomero mangi kubanga nayagala nnyo nga entertainment so twagobwagobwanga mu masomero netugayitamu mangi nga bwomanyi abaana baza entertainment interact club era nze nsanga nga nyina ba obbies bayitirivu nga bawera obungi uyo happy hours Masaka Town College Masaka Seke Mbogo mixed kawempe wano eyo yonna tutunulire mu masomero gonna ogenda abantu bajjagamba tuyisiza mu masomero amanya amatuufu ge galiwo nakawombe Shifa Hope nga bwogawulya bonna manya weddira ki eddira nkima akabbiro akabbiro bisi sorry autuveo mbadde manyo genda tambula mu Uganda kamanyi nkerabidde okerabidde wera so tutunulire ahead of otandika ozanye filimu okoze tukulaba kemego olugendo longo otandise music twamukomyawa music nja buli kintu mbikolera ku pesi yange naye mpola music bwe kiyingira kayimba ne kanzigira oba wabayo n'abawandiika olina ga Shifa kayimba kanona kulya ngo yimba kukanka kuwo kayimbe ngolya kwanjira akayimba bwe bityo sinze sewa pressure mu byenkola era bwe mpulira akayimba nga kaze nga nkafulumya oba mwako ogujja sifulumiza no pressure mbikola byange for fun oli muntu asinga okuba busy in the business oli mu kuyimba obadde mu kuyimba obadde mu film nga tunajja eno gyoli ku TV n'okuba nti oyamba kuba golo ba ku bantu okuba nti obambaza n'ebisigadde how have you been able to keep up all this wabantu sicyangu kuba nti maintaining music kuyimba movie n'ebisigadde ina bingi nnyo ebirala bye neesonyiwa binandikoze mu budde obwe naleka byesaakola nembeera ku bino nembiwa obudde ate lwaki byonna nabikola nalaba nga like music ne movie music dance and drama byonna ndaba bitambula hand in hand kubanga kyangu nnyo kwata omuyimbi ate n'omufuula presenter okimanyi kituufu kyangu nnyo kwata presenter n'ayimba these days obimanyi omuntu akola practice nakola eddoboozi n'ayimba ebintu byafuuka byangu oba nagenda mu studio maloboozi ne bagatereezaamu kikyali awo nnyo nti kiri awo nnyo Rupi naawe osogenda n'okola akayimba nayimbayo naye terwava mu studio saayagala lubeere Kampala nalusindika Rwanda era singa wayagala it would be out there Chorus yali yalunya Rwanda nedaba nga Kampala bajja do criticize nga nendusindika Rwanda no singa wali okyagala yawantaddeyo era tobulwayo faani omu babiri so njaga tutunulire ovudde ku inspiration okyagadde okuva mu buto oze mu business eno serious journey etandikirawa serious journey okutandika which otandika nti nzize kati abantu batandise okuntegeera wawe otandikira kubanga natunulanga munendaba bwoba mu movie oba era bwoba mu kuyimba byonna bitambula n'okwambala fashion byonna byenkola ndaba byetooloolera awe
Okay. Fashion, kuyimba, kwambala omuyimbi abalina okwambala obulungi. So wekyenayagalira bino because ne bwe nandibadde ennyimba nga njagala mbeere wentuula nti Shifa musange wange alina base ye wakati singa sirina base era singa nyembeera kati nkyaliraani kati ngende wani waka wakutamye oyinza oba ofunayo kasho nze bwentyo bwe nabibalanga nti kati kale byonna nabikolanga simanyi kiriwo ekirivaamu byonna tuba tugezaako wadde oba obyagala ne okucriticizinga kuba kungi naye neŋŋamba byonna kambikole mpolampola ekirivaamu kiri nsika kuba ekintu ekibeera kikuwadde income kubeera at the end of the day we need money ekikuwadde income kikusika nnyo ogenda olanga kiri tokiwadde nnyo ki yes so njaga wetuvaawo njaga tutunule TV jani etandika ddi mpanvu sa tutandikira wetandika paka olunaku lwaliro kati nimu twasookawo okujja paka olunaku lwaliro wano ensi wekutegedde anti twasooka nenoonya ku TV endala nga obukwakulizo bwabwe nga olukwakulizo ki ku luguudo lwewe bajja omanyize sayina excitement ekintu group newe mba nkyagala nzikakkana siina this excitement nti kale wadde TV bweti njagala nnyo contract gyempadde enzibu naye kasita abantu bandaba nti gyendi nedda ensigala ŋŋamba nze Kashifa ndi kaakabi era bajja kundabira wonna wendi wajja baayo omu babiri basatu bagambe naye omwala ono wakabi alina talent so siri desperate nnyo ne bwe mba siina siggwamu nnyo okugamba nti bannange wano kirooto kya buli muntu kambeerewo wadde contract yaabwe nnemesa era bingi naziyitamu contract zaabwe ne zinnemesa neŋŋamba paka we nafuna omukisa Star TV nempa omukisa nga ne contract ensobozesa eddembe ndifuna erikola ebyange ebirala okwetaaya emirimu gyange emirala ne gitambula that's why gendi okay njagala tutunule otuse ku Star TV abantu batuka ku TV ne bagamba oyagala kukola kino nkola kino naye tugenda kuwa kino ojja naki ku Star TV nagenda ne work already show zange nga nzikutte nkoze demo wakasooka nga byenkunyonnyola mbikunyonnyola olabako demo ezo nazigabira TV ez'enjawulo ng'abamu baagala bakyesigalize abamu ne bakitegeera bulala ne bakikyusaamu abamu nagamba nkuwadde naye ate bapulezenta baawo ne bakulwanisa oli natuuka n'okugamba ekyo nange mbadde nakirootako nkirina mu birowoozo ne wabaawo n'omu n'agamba oyo alabika yabba extano yange waliwo yagimubbira nyina extano eyabula ebyo ebintu oyo omuwala byaleese nange nabirina ku extano so Star TV nali welcomed mbasiima bonna like abampa obudde ne bampuliriza ne balaba ekirowoozo kyange ne batanteekako obukwakulizo yes najja neddemo nga ziwedde ne written document esaba yes so wotandika ku Star TV olugendo lwanguwa kyeno eriwa abantu bakutegera ddi Shifa kati mbantu otuddemu oli sheeyo naye olugendo lwayo abantu okukkiririzamu kubanga ekintu kyonna rupi ekirimu omuntu okuwa ekikumi kye ekintu kyonna ekirimu nti Shifa buy this for lots bibamu challenges nyingi abamu ne bagamba oyazze kufeera kati nja tujja balebirabo mwero mu center duke nazo tujja kola bwe tuti kati nze n'okusooka ogenda ku TV nanoonya somewhere address ng'olwedde biriko online naye nga noonya address nti bwe nagamba omuntu nti nkola ku TV bino bya online anti babitegedde kati online channels babitegedde kati naye luli nze twatandika dda online era bugundi gye buli bukiriku nga ndi ntya gye buli olugendo olwo lwonna so okukkirizisa abantu nti nze ebintu mbiteekako online akwesiga ekyabanga kizibu that's why naye singa byalinga ebiseera bino ne all that struggle gye nayitamu nandibedde serious online kuba kati omuntu bwe bamutawaanya ku mativi agamba kantandika channel yange kuba abantu kati ate abantu bakitegedde mu covid okusinga nti omuntu essimu yeeno zino bategedde nnyo function eziri mu ssimu eno omanyife abaddugavu ogula TV nga tonasoma manyobook otandikirawo ogikozese neekulumya omutwe kyokka nga buli ebigikwatako birina essimu zino zirimu ebintu bingi nnyo mulimu bizinensi nyingi abantu bategedde okukolera bizinensi online bategedde nti TV okolera kuno ebintu bapresenta bategedde nti oba tofunye chance going out there TV enkokola biki you can do it online yes. So njaga tutunulira Shifa nga tujja mu session okola Sheno, what was your first show experience okubantu oli ku TV show yasoka ku TV ojijukira show yange yasoka ku TV njijukira yali etya show yasoka ku TV
era okay. So tubadde tukyayogera ku first show yo wateekamu akasente okuba nti ofuuka ki kyoli experience abantu bwe bagiraba ku show first time on TV yali etya how was abamu nga babyagala era nga bwomanyi mubaamu abantu abamu abali ku social media nga bo just banoonya nsobi banoonya negativity biki era abamu ne bagamba kati ono yazze kufera biki naye nze ebyo nga bwomanyi engeri gye neeyagala ennyo nennekkiririzaamu gye nekkiririzaamu you can't put me down nga nze nina target gye ŋŋambye nti Shifa kino kyenjagala kati ngoba ekyo kirooto kyange kino. Shifa okoze show zino for how long has it been so far kati? So far ku TV? Ku TV tutunule TV nga tunagenda nga tutunulidde eri once tutunule TV. So far ku TV Star TV 4 years now. 4 years. Mu myaka ene gino okolede mu show z'okwewuunyisa abaagalwala okoze n'abatutumufu abatali batutumufu bakufuna batya okuba nga okola nabo? Online. Kuba abantu abeeyimbika mu bufere n'ebisigadde bangi. Exactly, that's why nze ndabira abantu ennamba siba bino nti serebu tayogera n'abantu nti ate simamu kubire manager people contact me directly kubanga group it involves sente z'abantu kati ojja kuwa omuntu omuwooli at least wano omuntu bw'aba akunenya banenya gwe Shifa gwe yayogera naye era omuntu bwe baba bamubbye ku lulwe kuba nze mbasomera ennamba ze baba balina oyitako ziri bbiri ya MTN ne Airtel. Awo nye tujja kuba tusoma nga tutu. So Shifa njagala tutunulire concept eno ya kabi nti abantu abamu bagyozezza abamu bagyegombye. What has been your challenges you faced down this concept? Abantu bangi Rupi ebintu bwe tuba tukolera mu bantu ab'enjawulo buli omu aba alina bwe yakuzibwa ewaabwe buli omu aba alina empisa ze buli omu aba alina n'ebigendererwa si buli akubira nti aba ayagala kuwa mulimu abamu aba ayagala alabe oyogera otya kubanga mubaamu abamu ng'olabye ddala yali tayagala kumpa mulimu naye ayinza okuweereza voice note kubanga essimu tuzigaba waliwo webukyanga omuntu olinako message note voice notes from 500 people 400 people 300 kikumi bonna bakulinza obaddemu kati oli nakuweereza voice note yeyiye ng'emaze just 5 minutes n'agamba era oli gusiru totegeera omuntu w'ebinamba toddamu just alinze 5 minutes natamanya nti oba wakunoonyereza oba oli mu field bikinakuvumavuma kati oyo ne bw'oba oyagala otya kukolera emanyirawo nti kati ono ekigendererwa ekyadde ekirala era nkugamba mukwana musori wenkuofendinze ne kati we can't do any business kuba oba already mindset ekyuse kati ate nyina okugenda ewammwe mbasanyuse mbere happy ate onvumye so nkugamba musori wemba sikwatendinzeeko nga kyobadde osuubira kati mba sina nakyakunyinya because oba tompadde chance so challenges nyingi abalungi basinga tutunule challenge okuba nti oli akuwadde ssente bibamu okubalira nti zonkuwadde ogenda owewuunyisa omuntu wange budget omuntu ogimuwa nti naguza akatungulu ka 10 njagala tutunule budget ya mupapula bano bakadaama abaana balaba sheno right now balina obuzibu nti ayinza okuweereza essente n'alowooza tezaatuuse abaana abo mbaagala nnyo nnyo n'obulamu bwange bwonna baagala nnyo kubanga balina nnyo empisa first of all bw'aba akuhandolinga akuyisa bulungi nga bwe gambye abamu bajja banoonya wiikinensi yo Shifa kyagamba ye tanyiiga kamusoomoozi kye baba banoonya naye ze mba ready ku buli kika ky'omuntu kyovalanze buli muntu nsobola okukolagana naye nebaza mukama talenti eyo gwe ne bonnoonya otya Rupi olabe Shifa oyo aweddeyo tutunulire mu show zonna z'okoze which is your best show for the 4 years down the road ompene show eyasinga okukuleetera obuzibu netusooke best show neshow yasinga okukuleetera obuzibu best show abamu gye balabanga eyandeetera ennyo obuzibu no waliwo tebyali bya ssanyu tebyali bya ssanyu best show like obanjiyite ntya kale yamanyisa nnyo abantu Shifa yaleetera eyo show ya omwami yava Dubai nga surprising omwali yali olubuto olubuto terwali lulwe oba lwali lwa mulala yali aweerezanga omuwala ssente ng'amuweereza tuition biki kumba omuwala nga mufumbo she's married alina omwana omukulu alina lubuto so yamanyisa abantu sheeyo abamu ne bagamba byakifere babizannya balimba bali mu ndobeso bali mu bagita batya kalondoozi naye kati bagenze balaba abantu baabwe bebamanyi
olinga yakugambako shifa bya kiyaya agenda olaba shifa owabadde neighbor baffe you know so ebintu ebimu nga bwe gambye Rupi nze se explaininga sikakasa wabula nkakasa ne waka so you share single kukolera short ya single okumanyisa abantu so that is your best show share ya single kuletera obuzibu abamu no luleda ngo gikozo oli kubunkenke naye eriwa share zimu ezindetedde nnyo obuzibu abantu tebabirabye kumpewo biri behind the scene mulete already it's at work no like obuzibu bwe nafuna ne client biri mabega show biri ziri biri shemu nakolera omwami omu nga tukkiriziganyizanga ne kyalabi akyegombye naga nkyagaliza mukyala wange nemukolera n'asiima yino nga shifa weebale bananga okikoze banange shifa ndikwebaza ntya omwami ali bweru nemusurprisingira mukyala we kyokka ate nemala osurprising omukyala ate neyeefuula n'agamba nze shifa sitesangako naawe kunteeka ku mpewo ngenda mu kooti ngenda kukuloopa ne bankubira amasimu agantiisatiisa kati byo byeggamba ebimu ku bizibu byofuna ng'abantu tebabirabye kati ba abantu bona ababuuza ebizibu bye nnafuna bajja kugamba sho gye yakola bad black n'amuvumaavuma of course nze shifa situuka ngende wa bad black nze naye nkenyini nza nnyumira byakola because like she's her yeah so sisewuunya because that is bad black era bw'atakikola ekyo n'alaba shagenda kwewuunya really bad black ayabadde ki kati ba abantu gye balabanga eyanyumye nnyo yandinumye nnyo yandinumiza nnyo singa saamufuna naye nawangula nti namufuna era naye n'amaliriza nga asanyusa ate gwe guba omulamwa gwa show kusanyusa muntu kumubuulira nti bakwagala you inspire someone kati eyo ate mweyomba muwanguzi naye kati mulimu bino abantu bye batalaba nti omaze okukolera omuntu omutadde nayo omubuuza munnange akubangiza n'okubanja shifa show yange ogiteeka ddi ku mpewo n'amaliriza ate ng'akugamba ngenze mu kooti ontaddeyo nze sibyagala simanya nakugamba n'amala n'akuwayiza n'agamba omublackmailinga ebintu ebimu I just pray so I understand okay nga tugenda kwetula mu today session esembayo Hope Shifa umushozi nozokoze banayuganda n'abali e Bulaaya abamu balowooza bipange abalala si bipange what is the truth behind it nze sikyannyonnyola kigambo ekyo wakyesonyiwa ekyo kati mbipange Rupi nyina sente mmeka ezigenda okugulira omuntu nyina ne gyendeeta tuli mu kuzimbira muntu kalina nkutidde tuli muzimbira muntu kalina tugenda gigabanga surprise oluva e Bulaaya bati nga batadde ennyonyi pa nga tumusimba kalina ettaka tugenda kyusa bukyusa ttaka ddijja mannya ga Shifa liri mannya gange as per now because I looked for the land and everything so bwatuuka wano tugenda kubikyusa nkole kyapa mannya ge tumwe surprise eyo mujja giraba I mean of course katwetole mukatino ayi makaiko the processor eyo bagwa agenda okufuna ennyumba eyo nange simanyi nawe tumanyi so katwetole mukatino of course tukyali ku channel tukomone Hope Shifa atunyonyo obulamu bwe mulaavu omanyi owunyiza nnyo abantu mulaavu ugenda tuyisa mukalavu katini nnyo abagala okufuna baba kunoonya obeewunyise mulaavu eyaddala neyo etali yaddala tebali ayinza okufuna akazoba katwetole mukatino ayi makaiko the Rupi komyoso mumbeere Hope Shifa njagala tutunulire abantu beewunyisiza abantu tebakkiriza nti laavu ogirina ku mutima kuba teri akola ate lyabulira kigambo nga takirina laavu eno mu kugibuulira abantu baagala bategere Hope Shifa ayina gwalaba oba ayina amulaba Shifa is okay she's okay yes okay in which way okay oba nyina oba siina I'm doing fine yes sinza kugamba nti I'm seeing this one biri bwe biti mpaka mujja kulaba omukolo so nimalaba nga tuli ku mukolo tukumba Shifa kigadde that will be the answer naye kati sinza kugamba nti I'm seeing this one biki namalayo nga tetuli ate nakyo bwe mba nkedde nekifokasingako nti kyenjagala ojja kijja kuwa Shifa ofaana n'omukyala ali too independent okuba nti tutunulira we tuli wano design onakulala host fashions olina branches suka mwemu we have 3 branches so mu mbeera eno akasente kava wanakuteekamu essente ndi mukazi mukozi nnyo yeyerekereza ennyo n'akekkereza n'amanya nti guno omutwalo kanguzannyise bwe nti gukole 5 nenzannyise 5 ne gikola 10 nenzannyise 10 ne gikola 5 neŋŋamba kati nja kulyako zino nyambaleko zino kuba of course ino sigala nga ndabika bulungi ate nzaakola ino owunya obulungi ino olabika obulungi ino okulya obulungi ino okwebaka obulungi nakkiriza kyenina nekyendi like I accepted myself the way I am nemmanya nti nenze yoyo nze mba happy oba nina oba siina nekola free I'm happy I'm okay
Branches zino singa nnyo nti ndi wa kabi, but I'm doing good, I thank God. Branches zino zonna z'okoze zikola biki biziri nga mitu birimu bya kwambala casual mikolo byonna buli mukolo baby shower, bridal shower, biki bikola makeup, twambaza abaami n'abakyala n'abaana bonna makeup. Tugeze kati nga bw'oyingidde rupi tusobola okukolako toli eyo banaabirako oyinza omukolo gunguddeko nga ndi kutambula mu field genda eri weeyozeeko binabyo biri eyo emangi tolabyeyo wanene n'abakongojano bakuba obwobo bakwambaza engoye n'oba obipandisizza n'oba tolina zigula suuti tugeze kati yiri wali ya 8 waliwo eza 5 ng'ojja weerongoosa